Mulaba mutabaagala balungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaaniriza ati nate olunaku olwaleero mu vidiyo yaffe. Leero tugenda kutunuulira obubonero bw'olinza okulaba ng'oli mu relationship mu mazima nga yessaawa oba nga bukulaga oba nga bulanga nti yessaawa relationship eno ogyesonyiwe. Ebiseera ebisinga tubeera mu mukwano n'abantu ne tubeesibako ne tubeetungako ng'abantu tebatwagala naye nga twefuula nti ffe tubaagala nnyo, we can't live without them. Kuno ku nsi kikkirize kigaane teri muntu gw'otasobola kubeerawo nga like there is no anyone but I can't live without them. Olaba ne bw'aba maama wo, olaba ne bw'aba mwana wo, Katonda n'akira ku makya n'amujjulula, obulamu butambula. Bw'osalawo okwesibira mu mbeera eyo ogwa eddalu. Nze nali ndabyeko omuntu agudde eddalu ng'ate eddalu eryo taligudde lwa mukwano nti gwa musajja na mukazi, ng'aligudde lwa mukwano gwa mwana we. You know? But it's because oli locked up mweyo embeera naye bw'osalawo to move on, you move on. So mulekerawo okulowooza nti musobola kubeerawo ewatali abantu abamu. Akabonero akasooka, oli mu relationship n'omuntu omaze naye ebbanga naye mmwe emboozi yammwe mu butuufu naye bw'otuula n'obigattagatta olaba nti tegatta. Tewali kye mweyongerako, munyumya biboozi, temunyumya mboozi ebazimba, temunyumya mboozi. Yes, relationship terina kubeera nti buli ssaawa tunyumye bannage ate kakati tugule ettaka ate nedda. Erina okubeera nga like buli kimu like mukinyumyako, si kubeera nga munyumya bitayamba byokka. Mulina okuseka, mulina okubeerako serious, mulina okunyiga. It's a normal relationship bwezito bwe zitambula. Naye gwe oli mu relationship n'omuntu omaze emyaka naye 2 oba 3 nga tewali kye mwogerako kye bagatta oba kibongerako, wabula mubeeraawo okwepimpira mwesinkana na muloogi. Oli awo neewe tomumanyi n'ebimukwatako ye ng'omuntu nga mutuufu bakubuuza nti omwagalwa wo y'ani, okoma kumanya linnya lye. Kikyasinga okwagala tokimanyi, famire ye togimanyi, toyina ky'omanyi naye ng'ate owangadde naye ebbanga. Eyo relationship terina makulu, gyesonyiwe. Mwesonyiwe, waba mukazi mwesonyiwe, waba musajja mwesonyiwe. Naddala ng'obadde oteekamu effort okugezaako okumutegeera, okugezaako okumulaba nti waliwo kye njagala tutuukeko nze naawe kisukka ku kino kye tulimu naye ng'alaga tayagala kumanya. Gyesonyiwe, tekumalira budde kubanga abantu abamu babeera naffe just kuyisa biseera, kumala budde nti katubeerewo tutambuze ekyeyo oba tukole bwetu tubeerewo just for example. Njagala nkubuulire kino. Olaba abantu abamu mufuna abawala ne mubakwana nga bakadaama, abawala abo ne mubeera nabo mu relationship n'otuuka okudda ewaka n'akwekweka. Bw'aba takwekwese like olulinnya alinza okuyamba n'akubuulira nti nzirayo waka n'akusindikira ne tiketi, naye olulinnya toddamu kumubuliza, toddamu kumulabako. Not because oluusi abaddeyo n'omuntu we, but because abadde naawe nga kutambulizaako kyeyo naye ng'ate oluusi gwamuleetedde okubeera nga akutambulizaako ekyeyo. Teyakulabamu mulamwa. Okitegeera? So ebintu bino tulina okubitegeera. Omuntu oba tomulabamu mulamwa, let the relationship go. Ekyokubiri, singa otuuka nga disrespect esusse nti relationship yo gwe weeri oba omukwano gwe mulimu temwewaŋŋana kitiibwa, takuwa kitiibwa, tomuwa kitiibwa, muli awo, temusobola kubeera mu relationship n'oŋŋamba nti eri health eri nnomo nga tewali awamu n'ekitiibwa, oli ayogera nga bw'ayagala, ekintu ekimubuuzaako bulungi aboggola buboggozi, kyasobola okuddamu bulungi ye ng'alina kuboggola buboggozi. Okitegeera? Oba waliwo abaana oba tewaliwo baana, akuyisanga bw'ayagala. Okitegeera? Relationship yonna gy'obeeramu nga temuli kwewaŋŋana kitiibwa, eyo gyesonyiwa mukwano gwange. Si relationship nnungi eri ggwe. Ekirala, toli musanyufu. Nabagamba teri kintu kinakuwaza muntu ng'ali mu relationship ng'okubeera nga bwe mbeera n'omusajja wange mulaba nti si musanyufu era nga muno tavaamu bigambo musirisi, naye ng'ate bwe weetooloola n'obuuza ku mikwano gye yaba w'emboozi yaba sesa yakola ke, it means si musanyufu naawe. Gwe kennyini naawe okimanyi like ndinaayo weerimba nti oli mu relationship oli musanyufu naye nga toli. Relationship yennyini ekunyiiza, omuntu akunyiiza, oli awo kwegamba bw'obeera naye obeera obalakadde twawukana ddi, toli, you are not yourself with this person. Ako ke kamu ku bubonero ng'ate si bwe byali, munkwate bulungi, nga si bwe byali nga mutandika.
ebintu bigenze bikyuka kubanga of course mba mutandika relationship ebeera waggulu omuntu gwe bataakulabira bulabizi nti bandabira mulabire relationship eba waggulu mwebusimu mwekubira munnange wamiza ku malusu bannange wakoze bwoti ogenze n'okola susu buli naye gutuuka ne gubowa naye ate bwe gubowa ne gusukka kiba tekikyanyuma waliwo gubowa ne guba n'ogumiikiriza ne mugumanyiira bwe gutyo bwe gubeera naye bw'olabanga nga ekituufu kiri nti tewali ssanyu sikamu ekirala omuntu takyegatta naawe kambabuulira abasajja baagala okwepimpina abasajja baagala okwegatta tebalinga bakazi tebakulya ebinusu omusajja n'abeera naye ng'oli girlfriend we ng'oli accessible tewali sigamba nti no nti oli mu ggwanga ddala naye ali mu ggwanga ddala oli mu maybe you are working in central ali mu west maybe ali mu north g'oli eno nedda nga muli mu kifo kyekimu ate ng'omwinako access akwinako access nga n'okwegatta kyangu nnyo ate era nga mwali mwegatta tugambe emirundi 2-3 ewiiki oluusi kale gumu ewiiki naye nga kati mwatuuka nga ne bw'ogenda ewuwe ne weeyambulira mu maaso gaakulaba bulabi ng'akulaba bulabi nga ne bw'ogenda ewuwe ne weeyambulira mu maaso gaakulaba bulabi mukwano gwange omulungi relationship gyesonyiwe omusajja kasita aluuzinga appetite y'okwegatta mu kisenga oba mukazi kaleko biba biganye kiba kiganye relationship eba eweddewo oyo mwesonyiwe aba obwongo buli walala nga gwe takyakwetaaga tolinawo omukuba tolina kyomusikirizako tomuyimya toyina kati mu mazima ddala oba okyakola wookyawo akabonero akalala ate nga kakulu ke k'okubeera ng'oli mu relationship n'omuntu naye ng'amazima ga Katonda mu relationship gy'olimu temwogera omanyi akamu ku kabonero ngenda ne ngamba abantu nti akamu ku kabonero akalaga nti kati omukwano guweddewo kwe kubeera nti munno asobola okuzuukuka n'atakubuuza olunaku ne luggwako ne yeebikka n'enkya n'alutambuza ne luli n'amala ennaku 3-4 n'amala n'ajja n'akuyamba n'agamba wasuza otya n'omuddamu bulungi nga mu butuufu ne bw'oba ng'akubye essimu tolina kyakwogera naye temukiyina mbu nga mugenda kwetunulako bwetunuzi tokiyina tekisoboka nze mbadde mu relationship bbanga ddene nga tebimbulangako nga bikubula biti ebyokwogera n'omwagalwawo muli Uganda airtime wa layisi naye n'abeerawo nga takkubidde kwedde kugamba naye wasuza otya wasiibye otya oba oli otya naye nga oli mu relationship nodeetinga gwe babeera baakutadda nga yamovinga on kakati gwagirimu wekka ekyennaku ekiriwo nti oli kumala biseera byo ate naawe okiraba nti tubeere serious omuntu n'amala wiiki ng'alina essimu ng'ogenda okebera ku WhatsApp yabaddeko naye nga yadde n'okugamba kahaayi ate nga buli naku abeera buli bwogenda ogibikula abaddeko oba kwali abaddeko oba kwali kyogamba ggwe akakusindikira message ewe tekakola bw'omuyamba n'ozisindika oba gwe bw'ozisindika ne bakubulutiikinga bw'aba takubulutiikinze n'agireka n'esiibako ya good morning n'agireka n'esiibako n'ajja ekiro n'agamba bannange mbadde bbise wasiibye otya eyo kansubire oli bulungi sula bulungi nkooye nnyo ngenda kwebaka tujja kwogera enkya ne yeebaka oba n'avaako oba n'akusiibula ogenda omukebera nga kwali oluusi ali ku TikTok ali ku imo oba alina gy'ali baakwasaganya gwakusiibudde naye nga gambye otyo tumuluma nnyo oba n'okebera nga ne ku WhatsApp kwali n'omugamba wangambe ogenda kuba kannaatagibikula n'agirekako paka nkena bw'aba akuyambye n'ayogera nawe nkena n'agamba mbeera bize kyogamba mbeera awo nga nina kubeera nga njogera naawe weka in a very rude way nno nange mbeera bize nga nina ebinkutte mbeera nina benjogera nabo bya mirimu oba babbade bange mukwano zuukuka bw'oba gwe omusajja gwe babikola bw'oba gwe omukazi nga babikola zuukuka kubanga ojja genda okujjukira okwebikka nga bukedde oba si kyoli awo okumala obugolo baale mubbe baakukyawa dda nga gye nkomeza naye goloboozi oli mu relationship byebyo ebyange temweraba subscribinga, kulikinga ne commentinga omukama abankuumi
Yeah, yeah.